Bannayuganda mwenna tubalamusizza mukulu Kisubi webala okumpita tulabe ntwogera ku bantu nakusuubiza tujja kwogera ku bakulu bonna ekitago kutali musango kubanga abantu ayi nabo olino kinyonyola bulungi nti betwali nabo mu nsiko eyo kubanga oli ayinza okugamba nti tugenda kubogerako ki ku byafaayo byabwe mu lutalo luno olwaleeta gavumenti eno kubanga ekisooka kyennyini mukulu Kisubi feba abali abaana abato twetegereza nnyo ebintu bingi ate twawulirizanga nnyo ebintu bingi era bakama baffe bonna abaali mu nsiko tebayinza kugamba nti oyo omwana tetumumanyi yes bw'aba agamba nti tamanyi nyinza omujjukiza ne mugamba jjukira afande lwe nakuleetera sigala lakini olikuwa kwegamba abamu kati bakuze tebakyatujjukira naye kati ffe tumanyi nti oyo afande gundi oyo nali atudde n'afande Lwejema oyo yali atulanga ne muzeeyi era yayogeranga nnyo kwegamba oba yajja n'atusomesa kubanga abakulu bonna mu nsiko bawangayo obudde bwabwe ne bajja boogere naffe oluusi mu kuyimba ennyimba z'ensiko oluusi mu kutuyigiza politics obanga siyaasa gwe gwali omulamwa nga balina okuteeka ku bipindi balabe nti tetuva ku mulamwa obutawuguka kuba muntu wasobolanga kulowooza n'ogamba bantoloke oba nzireyo eka emmere mu kyalo ekajji nagirekayo naye kati wano tulya maliba nga ki kugamba ng'olabye ddala nti olinga ali mu kkomera kubanga liri lyali kkomera luweero wo lyali kkomera lwakuba nti abantu tebayinza kusensinga ne balabalaga katuli mu gavumenti amasannyalaze weegali kubanga nze bwe wayingiranga ng'obanga ali mu kkomera nze nzijukirako abaana lumu baba bakuba ne babatwala mu kifo ekimu nga waliwo amasannyalaze babatwitingira awo naye omanyi nti amasannyalaze baagakuba anti tebamanyi ttala zamme baagakuba balubo baazaasa tebamanyidde bitangaala nga balowooza oba aduuyi ebbalubo ne bazaasa kale bakama ne bagamba kati ate ettala muzaasizza tuba tubaleese wano babatwitinga amasasi ge babakubye ne bagaffe tuba tulowooza nti no abaduuyi batulaba aduuyi abamulisa bazaasa nekyo bannayuganda mwenna juzi twavayo twogedde ku bakulu bangi bafande Kayanja eri owawembule mumumanyi Jeno Kayanja wavaala Kayi twogedde ku afande Kazini twogedde ku afande bangi twana ba Peko Sikuteesa ba Sefali kugamba abantu bategeere ate nze kinkwasa nnyo ennaku mukulu Kisubi nga tuziika bannaffe abo kubanga tuwali wano yakola contract ne Katonda kyomanyi obaani anaasooka obaani anaasooka kati ogana owuiranga oluusi bamwogerako wali bamwogerako biri nti yayingira mu nsiko bwati yali bwati ne bwati yaliko abantu 27 biki aye ne babuuka ne bajja ku courses yakola e China simanyi yakola e India simanyi yakola biki kati tebavaayo ne bagamba no katwogere ku muntu ono okusinziira twabeera nnyo ne bannaffe abo abakulu bangi betwasangayo tubamanyi abaatusangayo tubamanyi bwe twamala okuwamba bannaffe abamu ne bakula mu ngeri gye twalaba nti balina okukula kubanga baali bakulu abamu baava Tanzania abamu baava mu Foronasa abamu kwegamba ffe nga ne tulaba nga tulinga nga bumunyeera naye nga tulaba nti naffe tufiitinga kubanga tubadde nabo kubanga ebyali bitugatta mu nsiko byali bingi entalo zaatugatta mobile zaatugatta kubanga mwalabanga komanda ero mugenda noono ero mugenda n'afande gundi ero mugenda n'afande naye kati wano baatuka mu Gabalanka ne batuleka naye era tebaatuleka okujjako abaasigala e Kampala kubanga waliwo wano omuntu goyinza okugamba nti okubakyana namu mukaaga ali Kampala ye ng'omubuuza naye afande olutalo bwe lwaggwa walagawa nti nze entalo zaakomaawo kitegeeza yafunawo ofiisi oba muzeeyi yalaba nti asaana akole kino nga tebayinza kumukyusa kusinzira president bwe yamwesiga baba deployinga kati ate waliwo bannaffe be twagenda tubeera nabo ku pirikapirika ne tulwana ab'entalo ne tuwangula entalo za Nozani abantu twali nab'e Rwanda abantu badde nab'e Sudaani abantu badde nab'e Congo kati omuntu agenda n'akubuuza nagana naye afande gundi oyo yakolanga atya mwali naye mu nsiko nga temumwogerako kubanga nze nfunye abantu bangi bagamba nga twogera ku afande gundi nga twogera ku afande gundi n'ogamba tujja tuka ekiseera ekyokwogera ku bakama baffe abo kubanga wano tewali mukulu gwe siyinza kwogerako ate nga nali naye mumanyi
twasulanga waliwo abatagala bogerako bwabatayala mwogerako kakati yali bali mwogerako nga afudde katukwogereko kubanga ffe tukumanyi olidde family ye yinza okubanga ekumanyi kubanga nze naye twatuvudde ntugamba no katogere ku President Museveni yatambulanga atya kubanga okuva eruwero tuka ku nyanja mailo meka wawanvu kati yatuukanga atya mu nsiko tuwira yatambulanga ne skuta yavuganga skuta ne bamusuula ekasenyi oba kigere naye nga ye yayinanga kontakiti ze kubanga kati omuntu bamugamba nti President Museveni bamuvugiranga motoka za banka takkiriza naye nga kontakiti zaaliwo ngere motoka za banka zijja ne zisuula awantu bamaze zaleese ssente naye ate muzeeyi mwagenda okugendera kati abaseke balaba motoka za banka nga ziri oba Ntebe oba ne bagamba ezireese ssente ye n'avaamu n'ayita mu bibiro omwo yamanya amakubo ge ng'omuyeekera olidde kati bagamba President Museveni twamuwerekera n'ayita bw'atyo bwe twatukanga emigadde n'agamba mundeke wano mumugende agenda kuya nti ate ali Kenya ne weebuuza yatuusa atya Kenya kati njagala okujjukiza bakadde baffe ba Gipol Curtain Road Fixers bakadde baffe bano bongera okutegeeza nti be bokka bakafulu mu kigambo kya curtains bagamba nti oyagala kuteeka curtains mu nyumba ya kikaaki ennyumba ey'ekika kyonna liyinza okuba essomero eyinza okuba ofiisi wayinza okuba ewaka woosula bakadde baffe bano bongera okutegeeza nti be bokka abagenda okuteera curtains ez'omulembe mu nyumba yo bakadde baffe bano bagezeseddwa era ekintu bakiruddemu so weewala ebicupuli bagenda okuwa kateni egenda okusiwukira mu wiiki bagenda okuwa kateni egenda okusiwukira mu mwezi Gipol Curtain Road Fixers bagamba nti bobo batuukirira ne mukolagana ebyo tojja kubanga obiraba so bakubireko kasimu bali ku note 755 emu 666 5 Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne balekanga naawe osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic coated plastic wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 56 njagala leero tugende twongere okumanya ku General Ivan Koreta kubanga y'omu kwabo Bannayuganda gwe batunulira ng'omusajja ali hambo omusajja ow'emirembe omusajja ali professional ate nga tuwulira musajja black belt amulamba so njagala tuwulire komando oyo ate ye kiki oyinza okumwogerako kubanga kati afande Koreta Ivan saluti we yayiwa naye ndowooza be basajja nga b'owulira bakyaligonza kubanga amagye gano galimu abasajja gw'olabaawo nze n'omulinnyako n'ogenda naye nga yakulaba n'agamba oba oyo mu mirongo gyemu naye nga kyangu nnyo muzannyo just comedy awo era omumiro negukola ki naye nga tanyega era ne bw'omusangawa ne bw'omusanga mugamba afande Koreta kankubuuzeeko obadde ogamba ki oli otya okola ki aye student osomerawa that's good musome mujja funa emirimu ye n'atambula n'akola ki ate nabeerawo abalala nga balina lanka bossebo nga balinganga boolaba enjuki yakulumirawo noga musajja oba noga afaanekani lugaba wewe kikwawuyo ndani yenga endani alowooza ndani oba eriyo ki naye nga tebujja kukya wiiki bbiri oba ssatu okole ki oveeyo naye ojja kusagala mu likodi omusajja oyo yansiba okiraba kakati bafande Koreta tukuze nabo nabagamba abasajja abo bonna abakulu be tulina mu magye ennamba zaabwe ziri mu mutwe wano zikuli mutwe kakati nenkugamba mu magye ekisooka mu magye bw'oyingira amagye tobeeranga wa prison kyovula abagenda mu training bakugyamu obuleeya mu baleeya abantu ndowooza balaba ku laale za President Museveni babanga bijjanjaalo naye bakugyamu okubeera omuntu wa bulijjo bakugyamu ebintu bingi n'omanya nti wano nfiitingawo no sifiitingawo olidde kubanga kakati bw'obeera mwana yinki bw'olowooza nga bw'olowooza kituufu
kati ate ekisalimu wa polisi ate ekisalimu wa amaje ate ekisalimu wa prison kubanga wa prison naye bw'abeera eruzira ng'akuma abasibe yaba abatentiivu n'agamba abasibe balimye distance bwenti nina kubeera bwe wati bwe balimye distance bwenti nze nkutte emmundu nina kubeera bwenti lwaki bayinza okungulabingako nga baatudde ne bateesa nti oli office atutwala tugende tumusikeko emmundu tumutte n'emmundu tugitwale kati nabo balina tekiniko zaabwe mu prison ekyo kimu ekyokubiri mu magye bw'oyingira amagye otandikirawo okumanya nti mubeera basatu olidde teeka nga mulina okuba basatu ng'era gwe bw'obeera wakati kyovula batuwa ennamba ekituweesa ennamba eyo ennamba ekukuuma n'ogimanya nti yo naye nga ya gavumenti naye nga yo kibanga ekipalati kyo nga bolaba ente bwetambula ng'ena ekipalati ne bakubuuza ente eyo ogigyewa tulage ku bbaluwa etambuza ente eyo olaba kati ente bw'obanga ogigobye bugobye ng'etambudde tomanya nti eyo nte omanya naye baga leeta ani yasayininze ero siwaawa katale ka mmese ekigeze nti eyo nevudde katale ka mmese nti ye kale mugende tubategere muva katale ka mmese kakati omujaasi olina okuba n'ennamba yo omujaasi olina okumanya banno abasatu kubanga ennamba ezo bagenda okuziga bazigaba wali nga mumaze training bwe mala training kati kyobula abo abakulu baffe abo abaava mu nsiko abaasooka 100 200 3 4 5 abamanyi yes ayinza okuba nga nakusooka mu nsiko naye ng'ennamba ate gwafuna nto nenjaga kale afande gundi ali 10 naye ate nze ndi 140 naye ate nze namusooka mu nsiko kasiringi yamanyi bwe yazigaba biddeyo wa kasiringi olidde yamanyi bwe yazigaba naye nze afande oyo ne bwe yajja mu nsiko nze nasooka omuwa ku mumonde oba mumego n'ameketako naye neewuunya okuba mu 98 oba yakikola atya n'obirekerayo kati ennamba era bangi beemulugunya olidde ekyo nakyo kizibu kiri mu magye wenaga naye afande gundi oyo yes sifuddeeyo naye nze namuli siivinga njagala tumugendeko kakati jeno tumumanye afande koleta Ivan omusajja oyo gwe tuyita komando ffe nga baakula naye basajja abatukuzizza afande koleta ennamba ey'amagye ali RO resistance officer 00018 muntu wa 18 mu magye ga President Museveni eyandibadde namba 17 yali RO 0017 afande Safe Ali mwine gwe bayitanga omuchwezi kubanga ffe naffe twakakasa nti yali muchwezi kubanga tewali barracks gye yabeeramu nga tazimba masabu olidde okubeera omuchwezi kitegeeza kuba na masabu bantu bo balina ebyatola muzeeyi yaloota ekye nagayo bagende bokedingi babakasumba n'ogwo omusajja yaloose naye nga abachwezi bamulaze nti abo bakutwala mu nvuba muzeeyi takola lisafo ku lulwe teri nereero ayinza okukola abachwezi baba bamugambye kola kino era mpwiramba abachwezi bamaanyi nnyo boku nnyanja tebatula mu maato bayitako buyisi anti bachwezi kakati kati afande Sefali babanga oli kibuuko omumbaale wawulira naye story y'omusajja teri aginyumyako naye baga kibuuko omumbaale yatulanga ku mazzi bwati kaliba n'agenda kalangala nogawulye abantu ne bakuba engalo tubiraba mu firimu z'abakyayina bwe yagamba ng'enkuba egenda kutonya sebo ng'etonya tugende kakati eyali namba ali 000 afande Sefali oyo naye mugenzi kati ntubeerayo ne RO 0016 kyenagambye nti abantu babeera bameka basatu kati namba 16 ne 17 ne 18 kati tujja koleta kitegeeza yali mabega waggulu w'abano nga bali wansi baba ne bali waggulu yali wansi kati olabe namba 16 RO 0016 n'abeera General Rufu Kolebo akandwanaho Salimu Sale amanya mukaaga kati ndowooza olaba kuba tulina okwogera gali 0016 Sefali naddakaawo 17 General Koleta naddakaawo 18 kati betudde ali 19 nabo weebali awo tubaleke katwogere ku bano kakati afande Koleta najja abeera namba 18 afande Koleta yaani President Museveni ng'atandika ebintu ebyekiyeekera
yabitandikira mu masomero era banne bonna abasinga ba black bemuwira Martin Black basimayi ba Mwesigwa Martin bikiba bwe nabo babo ba Martin babiri hanze ba Juventino bakategaya baani ebintu bino yatuula kyamate oba ntale n'ateesa yenga agamba tulina okulwanira eggwanga lino waliwo ebintu bibalaba nga bavubuka bato era abantu abo nabo nabe yakwata byatandika nabo tuve ku beeruweera 27 atandika n'abantu 28 Ereke mbadde ngenda okubuuza nti bwe nabadde mpita ayitamu nalabye Genokoleta ng'ali omu ku abe 28 era ate tuwulira 27 ate bwe buyeekera kati 28 mu 28 obwo yalimu Muzeeyi Museveni n'agamba no abantu bano era batwala babugumyeko olidde baba training ebyobuyeekera kati tebereza kye nagamba wine nkugamba nti amaje gano galimu ga mirundi egi omuntu yali omuyeekera mu Luweero yadde oli mu UPDF oba wanjawulo naawe wa UPDF akoze application obadde wali ku ssero otunda mafuta obadde wali bwayise ng'oli carpenter n'okola application yo ng'olaba ogambe kanwanire eggwanga lyange tetwenkana kubanga nze ebyekyekera byemmanyi bino bye tubayamba ntubayigirizaako mu training school tubayamba buyambi ne mumanyako si butenkana gamba muli banjawulo kubanga field craft yes naye ate omuyeekera omuntu yayiga training y'ekiyeekera goliro wo fair aba mulala olira naawe akole ejje ly'eggwanga oba mulala kyovula bagamba bayiza okuba abantu balinga 2 bayeekera sebe eggwanga ne libeera ku tensoni nga bali bantu makumi abe bayeekera ate emmotoka bazikubye mukono gyo ate empigi babakubye kubanga omuyeekera gwe obwongo buba bukola mangu n'ogamba naye wano sisalako security we kyobula abantu ate security bobeera ng'oli muyeekera amagye g'eggwanga gabanga bagazanyiramu nnyo kubanga ebintu byokola ng'oli muyeekera si byokola ng'oli mujaasi wa ggwanga bajja ne bakuba banka ebukajjansi bakuba banka sebo tojja kudduka buddusi nti ababbi baabali bwe wetwala n'ogamba nti ababbi bebagita neŋŋamba ababbi babalimba nabye emmotoka ziziriba ne ebakiyita self deployment yadde olabye ekituufu kyennyini kye badde bakola bwenzirayo weewadde weka omulimu bantwala mu kakiiko gitaniya kutumyeeyo kati nze nalabye ababbi olidde kyova olaba nti amagye g'obote ebigajjanga ne gatukuba ffe twalinga quick ng'omuyeekera ntukola ekyo engatto nazo zeetaagibwa ejambi ogirina okugulutemako odduke n'engatto olidde kakati teri ajja kubuuza nti lwaki watemyeko omusajja onaakusoosa onkoleramu eyo kakati omujaasi yaba mwegendereza nnyo era ekyo bulaba kwanza foreni ne badduka ne badduka gundi walaba wano Lubaale gundi bakuba Lutagonya bagamba mujisa muntu uondoka na grupu hii bwate tena nimesikia kwanza subiri na agena mcholoni ate tena afande muntu yuko wapi wewe mtu alimekuacha wewe ondoka usubiri kwanza empate zichanywera oira sababa ebintu byate bikola ki tebikwatagana kubanga ebyo byamuze muze yiya tunangano wewe nani ondoka na wantu ile nogamba era byalingamu okwepenape na kakati amajege gwanga waberawo that weakness so njagala tudeyeri wango ogambye nti yali omu kwaba balondebwa 28 President Museveni nga leader tasoso kuba leader wano Luweero yali leader okutandika nga atandika Foronasa ye pressure group yiji yaita pressure group kakati nalonda abantu aba 28 ne basoka bagenda Mozambique bababugumyeko ne bakola bulungi ne batraininga ne bakola ki mwa era ayogera n'agamba nti ne genocide yalimu mwabo kuba yatwala bavuka bato kati nga muganda we alikuwa ya mwagaliza naye n'abeeramu balubereza simanyi baani waliwo omusajja mukyolima mwita simanyi mule simanyi mumwire simanyi mule baali bangi naye mu 28 abo essaawa zino ezisanga waliwo bana aba 5 abanga basinga bakola ki bafudde ye Foronasa omwali bampiima bamalibo babwoli simanyi baani babiri hanze Amadi Seguyo naye yali yendoza category yeyo bafu kakati
bwe bamala okutraining ba Mozambique bayimirira Tanzania. Era kyovula abantu omusajja oyo afande Koleta abantu bangi bamuwa respect. Kabe civilian kaba amaje kitufu. Era nyinza okugamba tukoze jerino okuva mu nsiko paka Koleta lwavudde maje nga aliranka ya general. Tasibangako muntu n'ogu. Yenga ye. Eyatayinza gavumenti nze Koleta yansiba. Mu bifo byabadde munga. Koleta yansiba tali mu. Ngakuliddeko ne court martial. Yemu liriteeka UPDF Act. Ate si yakusiba. Ngabaddeko deputy CDF. Chairman si yakusiba mu koti y'amagye mulimu prosecutor. Omusibi waki wa government yakusiba. Nti okusinzira ku kino nakino kino omusajja ne tumuleka ebweru ajja kwata abaana bangi. Chairman n'ateekako omukono. Okay. N'agamba musibe emyaka 10 anaagenda okuvaayo ng'ategedde nti ogwa defilement tebagukola oba toyize ng'ayize kituufu. Kati Court Master side mwafande Mugisa yansiba eruzira nga kopolo naye kati kano naye nanga bandagira gita bandagira nsonyiwa era sebe ekisonyiwa kinsaba ne muga afande la file toyina musango ebintu bya order. Kakati afande Koleta oyo bwe balwana okuva Tanzania ye musajja omu ku bali ne bayita Ojoko. Yo musajja omu yali ne ba Bazilio Olala Okero. Abasajja nga balwanyi bakumene byo gavumenti yajja nga balo akasise bajja nga bo bahonalale. Banga twava mu nsiko ne bakigongo era be modro kigongo bakutte mundu naye nga tasonga. Olidde bo bantu ba mundu ya self defense yali awo afande kigongo wuyo naye nga agoma wali n'ogamba afande kigongo yoyo naye nga wali bali bakulu kitegeeza bona bali balwana mu poko wano wali asala afube ekipindi muleta abaana ekibajja okubeera bulungi tugende bazimbira kalina kati mugende okulaba nti eyo group mugitwali nga batwaleyo mu nsiko ku traininga naye nga kigongo akoze eki bebakwe babutime kakati bebave Tanzania bebajja ne Meja Jono Musuguli. Okay. Kubanga babeere Tanzania bayite basobola kukwata Amini. Bayite basobola tebalina money power amala. Era kyovula abajjanga ba traininga. Kubanga abola President Museveni njogera yagamba batuuke Kagera ba traininga bajaskenda. Tegeze ba traininga bajaskenda nga ba traininga nga sibalwanyi balina okujjanga naye message y'aba Tanzania. Kwegamba experience bagifuna muli munda. Okiraba kakati General Koleta yajjanga musajja mulwanyi barwejema omugenzi Gisa Fred Rwejema mukama wange oyo kati rest in peace kati ba Eriko Odwa ogole kyovula banzo otalweruwero nze nga Gita ndulaba lwalwanibwa exiles versus exiles otegeeza acha kubanga bona bali ku exile. Kati President Museveni bwagamba nti nze Obote abi obululu nze bichi corruption bichi kati group ne zetemamo ne zibez eri negende Luwero enda nesigala mu government era abantu kuba ne Luwero bava Tanzania. Okay. Kanobuuza dialogue yalemerawa naye nga muze yagamba tekikubasika nyo basiza bakinkuba basa nyo ninjenda nakwata AKA nakirawa Luwero kitegeeza bajabamu nga baluganda kubanga otalwe Tanzania losebo tebayirwangu bora abasajja kutambuza ekigere okuva Tanzania Kagera Kakoba simanyi Mwanza simanyi bichi Uganda no japa kwano asaya batu kwano fetwali bato etwalabanga abasajja bonna ngato beautiful ate ono Jareson tewali baita mu mazzi enkuba etonya sindika bitanka simanyi bichi betise ebikompola asaya bapatikana fetwogera byaffe byeruwero bwatwali amaliba abasajja baabona okuva Tanzania paka wa paka wa bano olutalo lwabwe lutandika myaka gya 71 72 olira ne bakuba emundu paka kujaka Amini myaka emeka simu 87 terefu kati Luwero 5 naffe tulaba tuli bakabi naye bali atenga bali ku exile oba balyanga batya mpwire balina egguduli yanga bali eyo emmere yaabwe eyo yabuwunga kugoya oba ni yagoya ngo babbaze lwalo okero oba olutwa ate byamaje mulina okwerondamu oba timu waka timu waka oba kwerondamu
gino gwofumba ne gundi mugende hakuna cha maneno ya wakubwa hapa kakati ne babe Tanzania ne bajja paka mukama n'abakwatako ne batuuka waliwo batatuuka tebayinza kubogera naye abatatuuka abamu abaforeigners abasinga bafiira muki mukola gundi ezo clandestine abamu bafiira Kyambogo abamu bafiira Embale abamu muzeyi balinga naye mukwataako eyo muzeyi n'abuuka mu dirisa n'adduka bo ne babasalako emitwe kubanga bolaba story y'abaana abo bonna babiri Hanze Ruventino Rwaheru bamutirano ye Kyambogo kubanga italina kyakkola ennyumba bagisazeeko kaneti kati guruneti ezo ng'olina okwetta kuba naffe babituyigiriza bolaba nga hali emekuwa moto gyepige wejewo amasaso olina 12 okubyeko 10 kirammeka 10 na mmeka na mwendo oleka mweri liryo hati bintu bya gobiraba nga comedy si bya swazi negasebo bya oleka mulimu kalale bobere motarist batweninga byabwe yo tetugendayo tetugenda mu anti nkulaga buli field njalanji kulaga omanye nti bwogenda ano bwogenda mu kulunda ente manye waliwo tudde kukoleta kati afande koleta tumaze okuwamba tutuuse wana afuso omujasi waki wa UNRA era yafuna enamba y'Obote ayina numbers kati eno 18 waliwo babamuwa 18 ya NRA obe ya UNRA nali muri kodi safa ayo nnyo okunoonyereza ayinza okuba ndoozi yafunanga 14,500 ba 13 kuba abakulu baaliwo abali abasooka ku listi beeyagaliza ba kapiteni Ageta ba Olikodwa bazwala Okero ejero toko saja baaliwo nabo bamaanyi egali amanya ago biseere nakati waliwo agavuga wano biseere ebyo waliwo galiwa waliwo Alfa Adulu amini Alfa Adulu Maria Mungu Balawi Malera Hussein Malera Rembe Lumago Isaac sawa eno waliwo galiwa waliwo ate wagavuga wano nagotu nga government yene evuddeko era wajja kuba ebitabajja kubisoma baga cross them if you come to Kampala come when you have prepared now General Collector yakola majega Obote 1980 kubanga yobere yali maje kubanga simuwiranga ko yagenda Tanzania nga bali abagenda ba Fande Jora Mugume ba Jejo Dongo bakatumba wamala kati bakatumba wamala bajja nga babawandise nga bakadeti kitegezo okuva ebukakata yajja yetise ekifulusi kadeti kati bati yali mulwa kati batukadi bagenda mu Nduli those are the people the first intake to go to Munduli under 1980 ku regime ya General Museveni nga Minister of Defense bantube Jejo Dongo mumwaga nakasajja kalike twaziika akampi komanyikani Kiyengo muko tayari nije Kiyengo kaya kawo gadanga nogaba lero tuweddewo nga kasajja kazibu nnyo akati koleta nakola amajene bakola amajene naye bakola amajaawo akalulwawo nga meeting zitandise mpola awo clandestine bana basajja bante bajja kusoboka ye muzeyi nga abalaba ate byatandika Tanzania rango zaali waawo Nagame ne muzeyo kuyingira mukalu yandigenze mukalu yandikutte mu nagenda munzu ne yagakanyingire mukalu ebenga priority bagambe omusajja abadde mukalu akaluba akabye kubanga babanga embiranye yali ya nupu ne NRM ebiseere ebyo byali DP ne UPC nga UPM obanga omukira gwendiga ngolinga CPS awe ani jema oba PPP bagundi ba jema balina n'ababaka balina yo mubaka kati nga Luchamu CP olidde CP PPP kakati akaluke babba kali ka DP era ne bagamba semwogere ku kisebe vaawo naawo mubuleewo kubanga emizinga gijja sebo mamba size zitandise kati sebe babagamba bwe mulwawo ku chambers awo yalilanda ne chamber yali ekikito kya DP bazi yokenagana can you move away from this area kati nzezengo omuntu omulya mmere naye ate nzirayo okujjanga ki omukambwe emizinga gijja semwogere jja abantu bo batwale je oba lubaga oba kataleka mmese mugende kalulu se bagamba abaguguba sebo naguno tebaddanga mukulabika kitufu ebisale tewaliwo mmamba waliwo zikazinga naye saa zino zikazinga ezo ziraba wali ku CPS zisula boda ze zikasiringi
kakati koleta nga batula mu meeting yaabwe ey'okugenda mu nsiko ku bantu 27 luli yali ku 28 nga ya basobodde bagambye tulutandikire Tanzania tutuuse Kampala tujje kaani amin kati ate ku 27 koleta kwali tugende Luweero tujje ko Obote era kwali katebereza mailo mekezo atambudde ze Tanzania atambudde ze Luweero ayeta naba tujje Kalutwa atayina otambula paka bibia bayingidde ensiko ngabo bafawunda bateseze ebintu byabwe bayingidde ensiko nafe gye batusanga nga nafe tuli ku guluba tetulina we tulaga nafe tukola ki tubegattako ulira akati fe twafaananga bakatumba wamala bebawanika nga bakadeeti erwa ekakata kubanga bobuuza afane katumba wamala nawe ava Tanzania nti aha kati nange jita nawe waliko kwa 27 kuba kabamba nti aha walawe bifaanagana kakati tubasanze mu Luweero batuyingiza obuyekera ku myaka emito tubatunuulidde tulaba agasajja agasolosolo ne tugamba naye bano babikola batya kubanga abasajja abo baali bakulu nga n'ebintu byetulaba tubeegombako nga ffe abaana abato waka afande gundi wuuli ng'olaba wa kitalo nnyo noga nayo yesasiri terimuyitamu tuyafanda nti afande Lumumba tuyafanda nti afande Pekosi Kuteesa ng'olaba omusajja ne weegomba awo na pisto kali eno okuta olusa akute wuzigani baleta nokamba nebo bakikola batya babazaala nabyo netugamba tulirabireyo naffe katulwane maaso tunabeerako gyetubeera kakati tulwanye entalo z'ensiko koleta oyo President Museveni olusi yamwesiganga nnyo n'amutumanga envoyi mu biseera ebyo n'amutuma Nairobi ya koleta yali musajja mumanyifu ate yali musajja President gwe yesiga kubanga ng'alina omwesiga kubanga mu Foronasa bali closed nnyo olidde kweganze nze ndabanga ezandibadde ensigo ze yesiga nakati akyamwesiga yadde yamujja mmaji akyamwesiga muntu we wakumpi anti ye Foronasa kubanga kati era ekyamani wa Foronasa wano mu Uganda era ligimu eno nja kutegeeza bana Uganda n'abatuwuliriza ligimu eno oba UPDF oba biki Foronasa ekyaliwo se era ekyakola kubanga ne mukama waayo atufuga waaki era yakyeyagayiramu nnyo yeyagayira mu bintu ebi batandisi baayo President Museveni yeyagayira mu bintu ebi Foronasa ne NRA era waliwo lumu yayogera n'agamba naye simanyi oba niyajjawo UPDF yange UPDF emwagijjawa ng'alinga yeerabidde nti teyasayininga tetamanyi ani yajjawo ki NRA yange I'm still NRA akyabirivinga nti ye akyali NRA kwegambya ebyo bitabo bibiri mu dayale ye mulimu Foronasa ne NRA era yagamba ye yajja ofuga wano nga zene regulations rules eza NRA omwava NRM nagamba bati okay no problem keberi UPDF katutambule nayo naye nze nkyaliwa NRA kakati tutuuka bapanze ebibinja ebyokuwamba Kampala afande Koleta bamuwadde ekifo okufuga Satinis Battalion kubanga betubanga President Museveni atekayo ebibinja ebyokujja okuwamba ebibinja ebyasooka byali 13 nga biri mu odd number kitegeeza ebibinja byali 7 olya 1st Battalion 3rd Battalion 5th Battalion 7th Battalion 9th 11th 13th kakati gwobiwira 13 kakati fe abayeekera nga tubira babiri bimeka 7 kitegeeza ekyo 13 nakiwaani afande Koleta ne bamuwa tasiki ki bweti kuteesa first tasiki ki nti eno ezo tasiki sebe tebazigabira mu kkubo bazigabira wa mu nsiko era baali bakimanyi ng'ogenda kubawa kyali gonza twagamba ojja kuba makindi kati bino ebyebusega nga tuli ebusega Muzeeyi Museveni yali agumiza bugumiza so 13 battalion eyo gye bawa Koleta yaliwa yakwata oyima bwe nabadde nsoma ate nalabye nga bagamba nti yali Gulu Road
anti ya operate ya awona matuga awona task yeyo kati fe gambye 7 battalion ya Charlie Gonza ko yemu yali buyala bujugu ko yemu eri kayabwe Katende ko yemu eri Kabasanda kati ate banye biseera ebyo ko yemu ngerimu ko yemu yandi badde company tebera mwa baja 100 oba 120 wasanga abantu 100 kati abantu 120 nga koyi zina kuba patuni 3 kati wasanga patuni nga 5 kati faba yekera nagambye ekintu kyaba yekera twaba tono naye nga twemalirira netukola omuzannyo olira kati wasanga abantu ana wali mugende wali so tugamba Kampala Gulu Highway General Ivan Koleta to block the road of Gulu okusiba abo bonna abagala okwetumbikiriza nti batukola ki batoloka lero de bali batoloka dda matuganga toyita General kati jeti mwebaze yali deputy we kati nga bwe bamanyi bagenda okupanga ebintu byabwe twagala ekiryandongo ekakoge palatuni miji waliwo bayitawo batya mijinje mijera ekyebwe yale katwaga tuwire nti ate abasajja bayise wali ne bayita Koleta omutwe bagujjeko kati bebe bateekayo ne bateekako overall kubanga muzeeyo kyo teyayimirira gamba nti ate kamanda Gita Musoke nga nanga nteekako overall okutula tu plan ze tutya wawalemye abana bali babakubye lwaki babakubye kubanga bino ebyokulwana ffe tuli balwanyi ne bakamanda bafenze mbasasira nnyo era wele ngamba tuba kyakola bulungi muzeeyi n'atankuza kubanga mulwana abantu ne bafa ayenda ogenda ku red carpet nowandika limu y'empapula wapanze otya biki abamu muzeeyi balekanga abasibye walipanga namna gani vita wewe askari mwe kufa namna gani bafudde bali abazze nga balina otutta obuwanguzi bwaffe bibanga bya mipiira so bakusiba kituufu najja wali birungi najja afanda anti statement abantu bali ku mpapula kakati birungi gyata abadde sebo kati mpapula abantu bakoze eki bafudde kati afande Koleta nafuga ekibinja ekyo nga overall commander we afande Sejusa David overall David Sejusa overall awo kati fe tuli Masaka tuli Kabasanda Mpigi wa Gomba biki kakati ate tuuye nti adadu yafulumyewa kubanga government eba government bwezo kulowooza nti mukutte munywezezza naye nga nabapanze ddi ekyabwe kituufu n'olwekyo Koleta yakola bulungi awo eyatwasinkana nga tumaze okuwamba n'asiba oluguudo olwo naye nga tekimulobera gamba nti tuwambye Kampala atajja atuule Kampala era sebe yatambuza ekibinja kye paka Bibia kukigere waliwo emotoka omuyekera abana ekigere ky'omuyekera emotoka y'omuyekera kigere era singa ate nga nsiko nyinza okukola ekyobuzira wano lumu ku nteeka ku kamera wano nga nze soogera ekigere kyekyogera nkikole nange mbere matayo Gita mbere nga nabyani ekigere sebo kyogere kibabuulire nti twayita wano twati tuli enfudu netulita mu lumansi okujjakawo ngo oyagala kitulaga bulazi ng'enjala bwe zaavaamu bwe kyogera wano nange ngamba ngenda ntebe kati ab'entebe osanga badduse onzijukiza lumansi bakati nze lumansi mu lutalo gwe mmanyi akatebe kaali kantutte kenzijukirako keeyo kati ndowooza olaba tugende maaso kati muganda wange musajja batambuza ebigi fena twatambula olidde kubanga buli kibinja olwamu okukwata wano tekyasigala mirembe bannasazi wabawira 11 sibava ekkololo nga balowooza batuuse ekkolo bamazi bafunye akasozi akalungi bagenda tunulira Kampala kigere paka Mbale Jinja ate Mbale mbw ate Soroti bagenda okwejjukiza bakoma pajimu naye bakola ne General Koleta mu nsiko eno bamwogerako ki birungi musajja yali atya birungi byerere bamusiko eyo mwatumirayo n'amannyo okusinziira abantu ku nkola yaabwe kati afande Koleta be basajja abaali baagala ennyo amagye era ye
kyovula bandoza ne muzeyi yamumu bwa CDF kubanga bwe yabera deputy CDF yali agenda kuba CDF Magufuli bwe yafa yateeka kandi deputy kati afana andi nze umanyize eno sibwe biri umanyize ndeta nye liriteeka lyabwe nechi liriteeka lyabwe nti omukulembeze bwafa ne mu maje nga tebannaddamu kulonda kyandi badde bwe kityo deputy amaliriza ekisanja ate boogere Tanzania sebe eriyo general ogu Oida nakigamba dda eriyo general ki wano tuli asatu abaya bali ya ku butebe agamba balwaki mwampa general basengera sigala ko captain nenga nenga takyaddayo naye afande koleta bamwogerako birungi era oyitayinza kujja n'agamba afande koleta engato yange benajijja ku road blocker n'agitwala yenga ga weva nga yambalo nyirire we Jess kweganga be basajja abantu abateekangamu abantu mulaalo ne sawa no twogerera nsubira y'omu ku basajja abasirikale wadde retired abasinga okunyuma abasinga obuyonjo abasinga okuba smart Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne balekanga naawe osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic coated plastic wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'enusu okubanoonya okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 56 yakola abantu ababeera n'afande koleta nze sibera nga akola mu kibinja naye embeera gy'abadde yeeyisaamu ye musajja gw'okubira saluti n'agiddamu ye musajja gw'okubira saluti n'agawe kujapa kumbe we nani n'omugamba afande nze gu naye nkujjukira wali musa unakumbuka mimi n'asanyuka n'agamba ne baaga we kujapa leta baaga yangu hiyo oba n'akwata mu wallet kubanga nze mu bizibu bye nayitamu bingi biyambeezaawo nga koleta nga ndowooza bwengenda ku office nyinza obutamulaba naye nalekanga ba officers MN agamba wacha jita atangulie nti nze nsooke afande agambye jita akoleki ninga ba officer bali awo bagala lakini wewe we sergeant tu ne bagamba sergeant mupiganaji bino bitukati bya kiyekera kumanyagana koleta ye musajja atayinza kulabira mu lwanyi olidde afande koleta botumala okuwamba bo bakwata BBA 13th Battalion 7 tumaze okuwamba ate fe tuyingide 3rd Battalion nafe tukutte gye twakwata kubanga bote bajja namukola naye katukutalo namukola twali kwa kakati bwatuke BBA otwali lwayi lunene awe afisa abasirikale bangi 13th yafirwa abasirikale bali bangi ne bagwa mu aduyi ekitundu tebakimanyi abaana baafa era BBA awo nyinza okugamba nti babaziika wali bali awo ng'otuuseewo naye bakaba baffe bagamba bajjayo era ndowooza bategeka naye bali awo satinisi ne bagikuba bubi nnyo kubanga amagye manya agoboti agalutwa agali kumpi ne boda ya Sudan awo nawo eregu wawulira eregu awo nakaali kattiro mirambo pabo atyaka awo oide naga twatambuzanga ebigere okuva eggulu paka bibya kigere lole weeri etisse emmere naye nga mulina kukola extended disable mwe mukola covering fire emotoka ekoleki bate mujja kwetekansawo za muwunga olidde kakati ova ggulu naye otambuza kigere mu nsiko nno ebyasi bigenda bivuga babannamwe basobole okufuna ki ekyokulya wekyafadde kweta bwatuuka BBA message nejja President Museveni n'amulonda abeere chief of personnel administration era mu NRA yasooka okubeera ki CPA Republic House akaseera katono nnyo ne balonda omuntu omulala okubeera chief personnel ne balonda omugenzi Matovu Andrew yafa ne bamuziika e Bulinde eyo oyo Andrew Matovu yali musajja wa Kayira kati awo muzeeyi agambye amagye
ngabere kimmemme tefedde muto mulaba bubi biri mu bijje byenjawukana olwotwogera ku mwaka ki eite tuma okuwamba kuwedde Biblia teyalwayo nnyo ne bamulonda ne bamugjayo najja n'abeera CPA ku Republic House kakati afadde Bukodyo oyo Matovu ne bamuwa Koita n'avaako bamuwa special duties endala kakati afande Koita bamubya CPA bamu attachinga ku CCO batekawo department gibaita CCO combat operation chief of combat and operations yakulibwanga afande Sale na afande Joram Mugume Major General salute you sir ngetulawo olaba ngoyingira mu lubiri olabawo basoko kuteka je CRC ndabawo abagambe eddagala lyagundi ndabawo eriyo sirimu lyokweyagala akati basirimu ndomanyi eryokweyagala musanyuka ne musanyuka mujjamu ennaku ne ogera n'omira eddagala akati awo nga bayita je CRC akati awo afande Joramu yakola ki oyasooka nga be batulabirira okufuna emmere mu Northern mu ntalo zonna CCO ebyambalo CCO amajje okulya butto afande Joramu Mugume ekiri awo tukyali mu 86 mu 7 okay emmotoka zijjuddawo zonna zisimbe layini ng'olina okufuna ekipapula kya CCO okutuuka eri ku DMI yonna Kagame gye yali emmotoka nga zipanze layini CCO kati balina okusindika genda embuya mu store babawe sukaali babawe butto babawe biki CCO yejali emirimu gy'afande Mugume sebo Nando's eyo mulaba Nando kati munywawo chai yali store yali rehabilitation ng'enejjudde ebintu biri biti okujja lolo okuparkinga awo tekeyo bweti ennyuma etike nga store ya bintu by'amagye byaki ebyo by'abantu ba bulijjo byali rehabilitation amala yekene babitwala kati tufe tutandikira tetwalina sente zigulabi twatandika n'ebyo rehabilitation naffe we have to be rehabilitated naffe ensekere tulye kabutto naffe tubeerenga amagye g'eggwanga kati ng'eparking awo olina ebbaluwa ya Mugume CCO otikira nga basindika botagenda mbuya Nando's botagenda Nando's amesopo eyo nga nayo waliyo store ziri eyo kati nga mutika kati ebyamasasi biki byonna ng'olipotinga afande Mugume agamba afande twazze tulina wiikeji y'amasasi byonna Mugume yakola ki yasolizinga mu kikwe gali ewondoke mu lubiri mu godown ya Amini eyo nga mutika byakulwanyisa mu gundi waliyo Kasoze Machindi waggulu tulinayo ambulance secret mu bibiri eyo mwende huko Machindi nga mumanya mugeze Kasoze ngeyo mutika mutwala byakulwanyisa ssebo kutta abantu baduyi kubange gute waliyo muzanyo sikulya mmere nti mutwala mu store muteekaawo kyovolaba omuntu ogenda mugamba nabeerako ne mundu mukaga takkiriza nga zange nze manyi wakati aduya ze nkwata eno ngava mwandaki yange nganze nnumba oba lapigi neremugi oba neneke oba kutte ki nze manyi ezo bomu nga tobala naye nga abakulu bamanyi nti ozirina obanga tebamanyi ebintu byalinga wali bagamba buli omwalo ndebyo mumala kati gwomanyo oba bikutta oba ofa nabyo babbomu ebwatuka wali olumunna ali tutambula ne kagenda kocha no katatasi nengamba siwedde nengamba mpuli akantu kabuguma nengamba mina kojiwa kidogo sa ngenda ofuka ne wewe kojiwa ndaka anti sebo ogenda fuka mu musulu guyimirira amaje afanya amba kukojowa gakati gwevamu wekola bakube emigaawo oyino anti oyinza okuweta aduyi wali wetoka kwenda kojowa nagana wene nenkakasukeri nengamba nina bungi bujjudde muno koyo kyayocha sifira bwerere okakasuka anti bye bisigala mu ntalo gwetuuka eruweru tebafa bomwe nabadde ne malumonde ate ekintu kyabwatuse gomanyi kakati afande koleta ne bamwatakinga mu CCO afande koleta kulanka ze bagaba mu lubiri sebo Kristi yaliko yeye yafuna lanka yafuna yaki captain biseera ebyo oyogera ku kimwaka 87 captain 87 lanka ze zonna asandiso ziri nyanga ndaba koleta nayambala meja nga mulaba onako kazine beyagira okutta abakazi litabave mubende mbagenda wa Museveni kusaba magulu gaabwe ne babakubire najja na 10 naliwo mu lubiri awo afande koyeto yogolaba yalaine akamatoka kamaka tuka bulu
yajja kubanga bali babira ku sisiyo mu Lubiri olaba eri gye bateeka driving mu Lubiri munda office zaaliyo nga bazimbye ebiyumba eyo biri eyo bambi koyetanga gyabeera n'afande omugezi Samasama bonna baali ku desk eyo naye nga bakolera emirimu egy'entalo mugume naye emirimu gyali mingi yandifudde gaba mafuta gaba masasi gaba biki kati bambi bafande koleta abo nga be batule nabo ne bakola ebyabwe bino panda ingia huko ndani Lubiri huko nga bagenda nini fanda masasi tulina twaga grenade twagala sima ibikompola bya mota twali kati nga babalirira bagamba voucher mu majete twala kyabwerere voucher byakulwanyisa kakati afande koleta yajja wali nga bamaze okutta abaana abo simanyi obe lyajjukira abaana be batta bakazolete kakati yakola bwati natunula bwati kwegangala bakazini kyakoze kakati afande koleta abeera mu Lubiri awo meja n'ajambala nayambala Lieutenant Kano kakati bakyusa division commander afande Kamwesiga bwe bakyusa afande Kamwesiga bayagana yesimbawo entungamu ne Ruzindana ate ne jibeera Miggo brigade ya Rwana nani ne civilian mama Janet n'abiyingiramu byagwera ku meza ya muzeeyi tolabye nalabye Sembabulo omujasi tomulaba n'amaanyi gayina mulaba nsanze n'emmotoka nga teziriko nnamba era afaanana Lweyiso emmotoka ze wayogerako zazzeemu bataddeko bifaananyi bya ba brigade ya ennamba tekuli Busembabule biki kakati ebintu ng'ebyo bamenya amateeka oyagala kwesimbawo era Sembabulo jamuwira janagwera gwelindako kakati afande Kamwesiga bwe bigende eyo muzeeyi n'abiyingira n'agamba onali bu siasa ate ogenze ko na siasa Kamwesiga vaayo Ruzindana n'akola ki n'ayitamu unopposite Kamwesiga n'addayo embaka y'okusoma kati bwagenda mu liivu ya campaign ya kubanga osaba liivu ogende weesimbewo division commander ya Lubiri first division bagiwani afande koleta n'abeera division commander first division era mwogenda mu likodi ya NRA ababaddeko ba division commander b'omu Lubiri okuva ku afande Kamwesiga kwaddako afande koleta kwaddako afande David Karuhanga kwaddako Simanyi Semwanga kwaddako Kawagga kwaddako Mugerwa basi bamenye nendaba yali division commander mu 1986 paka 88 bwendaba anti ababiwandika tebamanyi bo balaga 86 febagita ebyaffe bisi omanyi tutukola wano omuntu babiwandike nawulidde mbu baatu mbeteka deske gita bwayogera ne bawandika mbo tebabirina nkugambye eyasooka okuba mu Lubiri yali brigade afande Sejjusa ebiseera ebyo nga tugifunze bweva mu brigade yafuuka division eyagisookamu afande Kamwesiga nga major muzeeyi yamuwa division eyo lwaki afande Kamwesiga bwe baava ebbombo barracks bajja abantu ndowooza 8 oba 11 abasinga baafa bava werikodwa ye yali intelligence officer najja n'emmundu musenyi n'asanyuka era bwe yajja muzeeyi n'agamba okuva leero oyo senior officer senior officer Kamwesiga nga musiko muzeeyi amwesiga nga mmundu mmenye era ng'abantu bonna bamutunula balaba omusajja ate yalipootinga ate munankole ate yayita ku lugwanyu kubanga tatayo yali wa UPC yasooka ne yajja ku report nga bali bamukubye enkumu muzeeyi n'amugamba tatawo wa UPC entuŋŋamu lwaki ozze muffe ozze kutubega yayita ku lugwanyu muzeeyi n'amugamba kati ddayo mu magye genda bagambe gye tuli genda ozze bw'otyo mbozze ku report nga kuba tuli banankole genda Kamwesiga bw'addeyo n'apanga n'ajja n'abantu be yajja nabo n'emmundu ze yajja nazo kweganga olaba azze ku mulimu n'amwagala nnyo kakati lumuntu afande Kamwesiga twali naye mu Sard Battalion Sard ya Lumumba bafande Kitongwa Bachombo no muganda wa Doni Nabasa abasajja zaali omonge ensolo nkambwe bafudde baweddewo kakati Kamwesiga bw'ava eggulu alinnya helicopter byetuka mu Lubiri ng'egaana okulandinga ng'omusajja akukuta nayo mu bbanga ng'akukuta nayo omukulandinga yagapa mugongo
nga mzee agamba Kamwesiga yanga amevunjika mugongo kakati ngagamba taddayo nga amuwa division bwe yamuwa division nga mugana zino 110 zijja kuba Kamwesiga ki omugongo guddemu gumenyeke kamwenebe president okwatola benzie n'agikuwa tola bantu oba wakabi Kwesiga oba muntu we Kamwesiga mu majiga president Museveni ye musajja gwe yawa benzi UC ezajja no ku obote nga ziriezi nga zina wireless bili emabega sebo nagituulamu uko nange siri wa muzanyo nange afuna ebitibwa awo ngogenda wati emyundu yange ya mini ye yani yanegombesa yanziba kuba entalo mu lwa mini tojiraba iri kusatasa kakati naye na yanzi na wewe wacha bali yako wewe sio na mimi ndikuwa mtu ya sadi nataka mtoto yangu sebo nensembera wali omukulu kati oli yaddayo mtoto yangu amemchukua mtoto yangu genda kakati aina ine bamunzi bakolweje malaga wewe chukua huyo kwa lanka ziri majemuno nirweje mana yena antwala kakati afande kweta ebibalaga sibitye nkugambye ava ku fe bebandi badi bawandika profile z'abantu abo nga bafudde batuyite babebuzeeko kubanga tumanyi sikwogera bogezi wali bintu kubanga bana yinchi bagala bategeere afande wafoyo twawira yaberako emoloto tebabyogeddeeko olidde kagamba ffe twogera ebintu abantu kuze nabo kyova olaba ng'afande koleta newe musanga mukubo ne mga afande koleta ayimirira discipline ye gyayina kubanga nze bwe nkunyonyera koleta oyo oyinza okugamba singa president Museveni yalina koleta 10 mu magye muno ne bwafa leero eggwanga lisigalawo n'amagye gasigalawo naye president Museveni kanaava amagye divided gavumenti tojja kuddamu kwalula bayambala yero kakati nga tujja n'afande koleta oyo bw'ava ku bwa division commander bamuwa kifo ki yagenda ku koosi waliwo ebintu awo sitegera nnyo yatambula awo kubanga nange nali Rwanda nali bice ebyo deputy director iso n'agenda mu iso bw'agenda mu iso eyo oba yali deputy wandi ndaba 88 ku 12 ndowooza jimu mwezi kubanga jimu mwezi yalwawo bw'avaamu kubanga kazini 91 kazini abadde military police fetuli Rwanda kati jimu mwezi ngawo yavuga siasi bakazola yamusiba emyaka etaano yayita kazini report hapa jimu afane jimu mwezi era ateko kuba yali deputy wo deputy iso kati kubanga jimu mwezi yasookamu afande muzeyi bw'amala ebya ghost ebyo tujefunze ye yayina law master in law ye yandibadde chairman court maso naye nga bwe yamanya muzeyi nti Sejjusa Nsolongo manyi waberawo n'okuzaala abaana nomanya nti mu baana bange singa omubbi abazze gundi yamubakedde okwoyo ono ate muwoga alimu obutiitiizi ono ye yayingira wansi wa kitanda kati mu magye gano galaba wegali okuva twawamba kampa okuva mu nsiko muzeeyi Museveni amanyi Sejjusa ye muntu gwayinza okugamba ligeno yeta omutwe gw'omuntu n'aguleeta olidde kakati yagamba okusobola agasajja ago Sejjusa agenda mu probe committee kubanga alina okuteeka wali oyogere byakubuuza yabimanyi kubanga yali afunye source kituufu kino wano babba amafuta babba kino kati Sejjusa kati ye Sejjusa ne era abakulu bonna mu magye bamanyi Sejjusa ye musajja gwoyimira mu maaso ge obulevu ne bwenyenya bwe buti kati naaba wawuwe yeye kwega akusa ye jaji yeroya yona yatambula nabyo afande Sejjusa nze eche mumanyiko ate bambi ebimu abasaga neko gamba yala akulage ndibye mukola agosima je you are joking with the work of the army akati afande koleta muzeya amulonda amugamba ajja kuba mu court martial ndabawaawo nga bamupromotinga ku Major General bwava ku Major General ne bamutwala ejjinja Kimaka otwegondi mu staff college naye n'ababeerayo naye koganga bambi muzeeyi anoonya naye tayagala ababeere ku butebe kubanga akatebe kaluma then deputy CDF eyo tujja tukyasooka kya kooti anti kooti ajja mu 26 CDF nga tannaba ate CDF
ekitegeeza ebyafaayo yali ku mirimu ebiri kubanga deputy CDF ndaba 2 yakola emirimu ebiri ate deputy CDF chairman court marshal part time eri nabo yavanga wali ngomusangawa ngiraga jita meet me in office oba jita machine no iranze yampanga appointment za mu tugende mas kakati bebamuwa basoka kafa ne tumwine ngasoka court agivuga bali sejusa ba ku tebonna ya inokola ki bayite mu court marshal kakati tumwine nga bamujjako nga bayetani ba appointing afanda Ivan Coletta era kuba chairman ba court marshal okuva mu NRA mu listi za NRA Coletta ki wali nga afanda Ivan Coletta abera chairman court marshal wenvire ruzira bwenve ruzira nga ntuke bombo buli office wetu kanga banga bangoba ngamba mwino bizo bogoba muyekera nti twakugoba amaje emyaka 2 dismissal with disgrace nga buli office yengendamu ngenze wafande muhesi CPA yo bagobye ngenze wani genda jita bakugoba genda n'abali mikwano jange babaga bangoba koze kati omukuru omunga mpita ngamba jita omanye bitu byonna bya malise back framinga muze yakunoonya akwetaaga kankwandikire ebbaluwa nga mpandikire ebbaluwa ngene mu court ya appeal nga ntuuka emachindye nsanga yafandika wagga deputy wani wafande Coletta nga bali mmere nze nga nyimirirawo kubanga abantu walwana nabo abantu tetumanyira bamanyire nga bwe nabudde omukulu mwanga tumanya tetumanyira abantu ali nabo bo bakuze mulanka naye bakyali baganda baffe ate fe tubalabata nga bataata kubanga twali buto nga kakuwe kujapa omekula kuje twende nakumenyira ku kimonde nakuwa ku kivuvu nakuwa ku ki emmere gye twajjanga katale ka mmese be bagiryanga abo kubanga sala bako kigali kya kuleta mmere nga kuliko Coletta sala bako kigali kya mmere nga kuliko kayindo tafiri kwe kulangira okwo kwe bagamba mbulangira ante daliko twaletanga emmere yes twaletanga emmere twalyanga mwenna twalyanga wamu oide sala bako kigali kyonna nga kuliko jimu mwezi kya kuleta mmere okwo sikulangira njala bategeere nti we ya teamwork twali omuntu omu naye ate temetuka ku meza atife mutusambe etteke batusambadde nanti katugamba sebo mutuwe kukubali kukade batuwe kubukunkumuka ebatusemereko bagambe jita musoke na watoto yako kadogo mutoka hapa kwenda era basebo batugoba na amigo ngabera mu court marshal ngate deputy ki CDF deputy wa General Alonda olira yali CDF kubanga era natambula naye mu court marshal emyaka 3 nasanga file yange nga yali ya bijweteke nagisamba nagiyuza nakola rulingira kopi njina nandize negambo musajja omulabwa signature ye yino ya Ivan Coletta era bwe mbera naye mu nyumba signature ye ngamba Yesu walo general ya signing ngawano rulingi yenjirina ngagamba ebintu byonna byali irigo teba following a procedure ensiberu zira nagala mbasuwinge naye ngamba bwe sunga UPDF manso ngize president Museveni nembireka koti apiru nagisamba nagamba nti jita musoke as no case bagende bamusasule wabagala bamujje mu maje officially nenkwata document yange buli office we natuukanga mugwe bakugoba kati nendowoza nti amateeka malala ne administration ya maje ki ndala ebyo nembiraba nengena mu office embuya ne mugamba afande njala kunziza mu maje omukulu yangoba bwangoba ngero kulaba afande Ivan Coletta ne mugamba afande ngeze mu office emirundi mingi ye CPA nino okudda mu maje ebbaluwa yo yino naye bagamba mbutekola Ivan yavako waya namukubira simu kani report hapa n'okufaya afa manyeze buli anepaka kafa kati ngamuga kujja hapa ngajja ngakuba saluti yawo nganze ntuddawo ngamubuuza ono omwana mumanyi tyafande mumanyi lwaki ku musala tyafande ebintu byo omwana biri mu hidden agenda ngakweta amubuuza what is the hidden agenda nti ati abakulu tebamwagala abakulu bani nze deputy CDF simwagala ani atamwakitegeeza alonda aba Museveni can I ring the phones no sir now let me ring alonda nti afane edda what is this file nti afane engineer mu drawer can you go and give it to Chamulesire chief legal services you go and give him I'm going to order him what to do ku Monday ogende wa Chamulesire
olabe fayiro yagiwaddeyo kyamuddamu ojje wano nja kuba ne ssaawa 4 Koleta ye musajja gamba saawezi ye muzungu tomulaba wali musajja wa budde walalo yaŋŋambako ngende mu office ampe ssente yaŋŋamba ssaawa 4 natuuka mukaaga ekasirese yadde mukene kati nenkuba essimu afande kati bana ba ADC mwebali nenkuba essimu neŋŋamba afande mbadde ntuuse ku office Gita, you are late, I'm at Masaka. But now, can you come on another day? Nampolo, on Aqua, Yemu Atalimba, Atakolachi, Nenga Mofisi, Mwalimu Musaja Bambing, I'm quite Musaja Motore, Murunji knew this way. I found a Jumba, Irumba, Jumba, I found a Irumba, I found a Rumba. You are now in the UN. I know, I salute you where you are. Musaja Motoro, Alinga Rwejema. Nenga mulungi na ye ayagaliza ne bwagero sanga Rwejema gankati jito zeto ina transport ina kwanza afane se kale omukulu jamulaba tali goba tali kola yetali ko office aliko chi akati afane koita nga kumande nga ngenda kolo yasikayo ka drawer nagamba abana bayine mmere kwanza afane tebayina toyinza kuba mu office ya koita ngatakuwa dese kubanga akimanyiwe soja iwe junior soja yakyali ku maje gali agamini omujasi omuyiso otya omujasi omutuma pakiti yesigala balance wa mujasi naye wano ya wewe balance yangu yuko wapi afane badde ne katerika wewe wacha tumbavu yako ate nkuletera sigala wo pakiti ate matumba alina kuwa buwi taba wo sente tozimulaga era bozimulaga nzana kukuba oluyi nze nalina afande nzaruku nga yasoko kubuza lakini abali bajijana yasoko kubuza naye nga mukulu jamba fani muko na sigala afanda atuna nagira bwana mwende munwe sigala naye wali kukota gadi yembu yale kankubuli ekintu kimu omukulu yajja namukunyumiza jambo saha ngaloza byansiko afanda omba sigala navuga ne parking nava onaomba nini nagambe motoka egende kujja twende batambulawo mpola paka wa CPA afane mateka namugamba this soldier is indisciplined make a dismissal letter niba wandikawo omujasi niba mugoba asabye ki sigala omanyi bwe yasaba police will suit you kakati afande koyeta bakuba CDF or deputy CDF bamwa kifo kyawo yava kuba CDF deputy ndoza ne bavaako alonda n'agenda naye bavaako ndoza bo nalonda n'agenda byako IDs itada fair afanda Ivan Kota n'asigalawo nga advisor obwa president ndoza era ndoza kwabadde paka bwawumudde abadde nga akiikirira basirikale mu parliament MP jabadde MP Fronasa nkugambye Fronasa muzoyo okusula Fronasa obanga asudde omuyekera weruweru tobula atula ajana ku kamera kuno President Museveni bobo kyajjukira ba Fronasa atefa bakatale ka Messi katwe kanjiri Lumansi Lugogo Chererezi kati bono tusula ne tufa bweto tugwawo bino muli bijjawa olwekyo afande Koleta ye musajja gwennako obujulizi nti ye musajja on my recommendation and my view General Museveni singai na bas Koleta 10 mu majegano ne bwafa leero Uganda esigalawo afande Koleta twamuyigirako bingi fenga bali abajasi ba wansi era omanyi waliwo abali mu majenga tebakoppa yagala omuntu omuyigireko atola benti bya ne babanga tompadde ranka naye gamba yes naye ne gundi singana obulamu bwange singana linga Rwejema singana bera nga Koleta musajja mulwanyi musajja confidence ngana maje confidence ne waliwo abere maje oyina ayogera n'empale nezikankana ziti no yogera tunira omuntu mu maaso mu kyenyi wano oyogere nawe asatu afande Koleta we ayiwa ba generals mwenna ngenda kola obutambi mu 10 obwa bakulu ba maje benali nabo kubanga bana abalasi mbalabye bayingidde maje abamu bamanyi gye bava naye botegeera bali bemanyi ba afande fyeka afande Kawuma Mutumba afande Bwende afande Purufu Magala afande Kakebe afande banji tujja kuleta ngo omugamba atoyo
Deni mwenetu bagala nnyo temutukoowa ate mbasaba abavuma mutuvumira bwerere gwe bw'olaba nga njogedde kikyamu jangu ku kamera nabagambe kamera weeri omu yagenze n'agamba mbujjita olimba ame komanda yali sale kakati nze nabadde sogera ku bame komanda twayogedde kwani kubafana sajjusa bame komanda obo baagala mbamanyi n'okusinga n'emirimu gye baakola nga njogera ku omu wano yakola ki wano biki handover yabaaji mugamba ave mu office n'agaaniramu ye n'agamba no bangi tetujja kujjayo buli kimu yes afande sale bwe yabeera ame komanda yabeerako myezi emeka tejjawulo yadde esatu ena ne bayita mugisa muntu kati nakyo yagala tukyogere tubeere ku ekyo kintu kimu omanya bamu mwagala nnyo kati waliwo olinga alaba afande sale bw'atabeerawo talya mmere aba yagala omwogereko tumanye ebintu bingi tukulidde mmaje kati gwaddeyo n'ovuma gita you are just wasting your time oyaddeyo n'avuma kisubi ye yakola ogugwe era abantu bamwebaza naffe tumwebaza kubanga ffe bakadogo ye yatujjayo n'olwekyo ntumira aba UPDF mwenna ntumira bakadogo bannange mwenna basebo temuggwamu maanyi twali mu nsiko myaka 5 nga muloza tujja kuwamba twatuuka e Kampala masannyalaze twali mu nzikiza n'olwekyo ekintu kyaffe kitambula. It is a must we have to meet General Museveni. Gwe tumanyi ogu baluwa batwesibako manyi abaana bakuba nnyo kere mutwesibako ffe twagala General Museveni. General Nalweyiso I salute you. Ensonga zaffe nkimanyi okola ku nsonga z'abakadogo that is good. Bw'onookola ekyo ne boddayo eka ne weebaka. I salute you all. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School,